Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwasize mutya mwasibye mutya mwe n'abagifollowinga eno bagita Faadi TV UG. Wano mbani updates zibazitambula mbana amawulire agabaga trendinga okwetula eggwanga Uganda. Ngenda kusaba ogimpereka like negamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mwabali Canada Toronto batemeddeko ne mbagamba nti muri big nnyo okubanga bugifollowinga. Pastor Bugingo baba byamwononekedde dda yejjusa agamba nti no munnange kawedde mudda era ono yalikola ki ndowooza yaligalawo kola ekyaki okumala akabanga akazito bamutaddeko akazito kangi. Pastor Bugingo essaawa zino ebizibu alina bingi okulina endiga ze okubanga zaakendedde omanyi endiga eza Pastor Bugingo teziringa ndiga zino ze batwala ku ttale. Omanyi ziri endiga ze batwala ku ttale oluusi baziteekamu emiguwa n'ezo tebaziteekamu miguwa kati ziba za ddembe okutawanyika emisinde owabeerawo embeera etatambula bulungi. Kyova olaba eza Pastor Bugingo zeetoddeko ko ezimu nezokola ki ne zidduka emisinde. Pastor Bugingo agamba nti newankubadde endiga ze zeetoddeko naye agenda afa okulaba ng'akola ki ng'akumyawo ezo zigenda okuba nga zijjuza space eyo. Pastor Bugingo ye munnange ye agyewulira agamba nti nze endiga nina nnyingi nja kufuna empya oba bagenze bagende nga Pastor Bugingo jjukira kiba mukimukosa kubanga ayinza okufuna endiga endala naye nga era ennamba nga si yeyo oba n'okufuna endala nga teziwaayo kiweebwayo nga ziri bwe zabadde zikola ki nga ziri bwe zabadde ziwaayo akasente. Pastor Bugingo eno tulina okuba nga yomutambulira bulungi ku nsonga y'endiga okubanga munnange zeediimye zeekanamye zeetoddeko ku nnamba gy'abadde ayina. Si birungi akadde kano ebitambula ku sayidi yaabwe ne makula bamuli buyi ku social media bamulanga kwesoma na kwogera bya bulimba. Bamuli bubi bamulanga kwesoma na kwogera bya bulimba. Abasinga bakomezzaawo n'emboozi ez'emabega ez'amakula bwe yakoleranga mu bbaala bye kabalagala era bambalumiza bagamba nti munnange yali akola ki nti yali yeeseeringa. Abasinga bakiremezzaamu bagamba nti yali yeeseeringa era nti naaleke kola ki aleke kulimba abantu nti munnange nti yakola ki anti muntu ye wanjawulo era muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga ekigenze ewala. Naye ensonga zeezo ezimu ku ezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Pastor Bugingo ekizibu ky'alina kino kizibu ky'amaanyi nnyo. N'endiga ezaagenze ziyinza okuwaliza ne zino ensigadde ez'okugenda bagenda nga bamutawaanya n'atukesa nga kugamba nga alwana kuzzaawo space. Endiga ezigenze zikola ki space gye zireesewo ku church Eya Canan binagwerawa binakomekerawa tebinakuba nga bitabula bulungi eri side ya Pastor Bugingo naye nga yakyali mugumu agamba ndi undefeatable simala gawangulwa ntyo. Pastor Bugingo y'obuvumu akyabuyina agamba nti ajja kuba akomyawo abo abakoze ki abo abagenzi ajja funa bakozesa okuba nga replacinga ebifo byabwe. Agamba nti ffe tebigenda kusigalawo nga bikalu. Yali kiwagamba nti ajja kuba afuna abalala abajja okuba nga bamwegattako naye nga basinga bavudde nga bakola ki bagamba Pastor Bugingo akole ku bizibu ebyo ebyaviiriddeko endiga ziri okugenda kubanga banaata bikoze ajja tukesa kyaki yonna ekole kyaki yonna egende atukesa nga ayagala kuba nkola ki ayagala kuba nga munnange ajjuza kyaki yonna gamba nga ajjuza ebifo ebyaba banaabagenzi kubanga basobola okwekyanga bona ne bagenda kyaki yonna nnamba kubanga Pastor Bugingo esaano kyeyunirako agamba nti naye baba bagenze abaasa okufuna abakola ki baafuna abalala abamwegattako ne bajjuza ebifo ebyo nga mukitegere kye mbagamba. Pastor Bugingo essaawa kyakola ki kyeyunirako naye abasinga bagamba nti ayinza okweyunira ku ekyo naye ate ne bagenda bonna lumu. Omanyi ekyaki yose ennyango munnange omuntu okugitandikawo n'oba n'abagoberezi nga bawera abasajja eriyo kyaki abasinga nga balwa batunka n'abagoberezi nga tebabalabako ate gwe balina ng'obazannyiramu ate ng'ekiweebwayo bakikuwa n'olemu okuba ng'obateekerateekera awantu we bakola ki we basabira oba balyazaamaanyizza kyokka n'abagamba nti Pastor Bugingo asobola bategekera awantu awo nga wazimba Pentagon ye nga bw'agamba kubanga ensimbi baziwa ekiweebwayo bakiwaayo obusobozi abulina ensimbi akola ki azifuna naye ekisinga okuba nga kiruma okuba nti no ye
munanga azimba amatiribona g'ennyumba sadize n'amayumba ennyumba etukula okufaako obufi naye ndiga nalema okubanga kola ki alema okubanga azizimbira wezikola ki wezibeera munnange naye nga just kuyiwa buyiika sementi kakokoto na kuzimbawo ki main olo nkuba butabakuba kubanga main olo ebayanjawuloko okwawukana kwebyo bitenti ebitundubaali ebayanjawuloko munnange bebetambatambula akadde kano just following subscribing nyiga kale Pastor Bugingo alaga nti kigamba tali ready okubanga siwa time eno okuba nti nava mu bya church n'okubanga munanga agalawo church ye agamba tanza kugigalawo wali ne ba second naye katejjukira munange nze kyendaba yali badde agigalawo kunaakola ki abantu bo n'abasementingira abantu abo kukana ni agasooto bannaye sizoni yankuba ekiri wali kikabuka bw'oyitawo oyinza ogamba nti zibaddewo naye nga babaddewo bantu naye Pastor Bugingo yalaga atali ready naye nga ndibadde akola kyandibadde agikulozingamuku ne weeba wiiki emu n'afuna abasajja kubanga Pastor Bugingo obusobozi bulina okufuna abazimbi ne banga 10 ne bagitulako kana ne baleka bagiwe enkokota wonna wansi mu nnaku nga 2 ne wabanga wawedde lunaku olwokusatu ne wabeera nga wakala olwokuna oba olwokutaano endiga ne zikomawo nga bateezeza bulungi bakubyewo seminti nga walikirya sikyo nakola ki nazimbawo n'akayumba kalinga ka main hall akaziyiza enkuba okola ki okubakuba n'omusana okubookya omusana gubookera omusana gubookera n'ogamba nnange kiki kino bazze kusaba bazze kubonaabona byo munange Pastor Bugingo alaga tali ready okubanga akulozinga church ye ng'abasinga amagezi gabadde bamuwatyo akulozinga church adabiriza awantu awo afune engeri adabirizamu awo wali ebisooto wonna ayowa enkokoto Pastor Bugingo alaga nti tali ready okubanga awuliriza kyebakoze ki kyebamugambye okubanga akola abasinga ku social media mugenda okubanga munfollowinga mbe bulungi Fad TV gimbagala nnyo